enkadde tezikyalinawe zikkirizibwa wadde abali emitala w'amayanja babadde banjula ebintu ebyenjawulo ebyenkizo ebyongeddwa mu paasipoti nga kati tekikyasoboka kugijingirira. Aba ministry y'ensonga z'omunda mu ggwanga balabudde bannansi naddala abali emitala w'amayanja nti paasipoti enkadde kati tezikyalinawe zikkirizibwa wadde okubasobozesa okudda okwabwe. Akulira ekitongole kya Immigration Major General Paul Kasita Goa okulabula kuno akoledde ku Media Center mu Kampala. Tuvudde ku ey'ekipapula ne tudda ku endala eya kaada. Katika kaada kano ko kagumu okusinga paasipoti eri endala ey'empapula. Ate eno kaadi yo ejja kuba nzibu okucupula era ejja tuyamba abatambuzi okusingira ddala nti entambula yaffe mu nsi endala ze tunaaba tugendamu nti entambula ejja kuba nnyangu kubanga ejja tukkiriza okukozesa kye bayita nga e-gate passport ogissaako bulungi nga gate yo yeggulamu. Era banjudde enkyukakyuka ezikoleddwa mu paasipoti empya y'omuntu wa bulijjo ekigifuula ekizibu okugijingira. Polycarbonate passport zombi zijja kuba nga zikoleganira wamu. Now passports zetutakyusizza zeza service passports zetuyita official passports eza green na ziri endala eza diplomatic eza red ezo zo tetuzikuteeko omulundi guno tujja zikwatako. Bagumiza abantu nti wadde paasipoti zikyusiddwa emiwendo kwe bagenda okuzifunira gisigadde nga gye gimwera n'ebbanga lyezitwala okufuluma teryeyongeddeeko. Because this current passport is printed by laser and the cost, it is cost nil because we are using under the joint venture of Uganda and Veridos to have formed USPC, Uganda Security Printing Company. Everything is catered for under that arrangement, so there is no extra cost. Oluvannyuma bakwasizza abantu abasookedde ddala okuwa paasipoti zino ennongooseemu ng'anabamu ku bazifunye bannamawulire. Ismail Nsubuga yakusakidde eggulire lino. Balenyo Ismail katumulemu katono tukyadda n'amala tuvaawo. Bwe tukomawo mu Gabuutikidde anyakabugako tugenze bulaga enkulaakulana gye ziri n'obumenyi bw'amateeka. Kate ez'amaanyi ezisala amakufulu